Enkuba ekyatonnya wadde nga ekendeddemuko mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Twesiimye okuba ng'okyali naffe kwa alipoota y'embeera y'obudde okuva mu Unimanze Anent Nakimbugwe. Ekifaananyi ky'ebimbeera y'obudde ko Ssemazinga Africa kiraga kinuuna mpewo kasongezo ka South Africa ng'azika empewo empeweevu okuviira ddala mu gabira ag'e Congo. Kye kiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okulabika nti gusaasaanye mu masekkati aga Ssemazinga Africa, awo ne kireetawo okukendeera ko nkuba mu bitundu byaffe. Mu biseera eby'okumakya tusuubira enkuba okutonnya ku nnyanja Nalubaale awamu n'ebitundu ebyo eby'eggulu, olw'ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga nga n'embimu mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. N'olw'embeera y'obudde eno tusuubira ebbugumu ly'empewo lyaggulo okuba wakati wa centigrades 27 okutuukira ddala ku 3 eyo mu bukiikakkono, mu Karamoja ne mu buvanjuba obw'eggwanga lyaffe, so ng'ate yo e Kabaale tusuubira temperature okutuukira ddala ku centigrades 24. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli Nairobi, omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 27. Olwo yo Moscow obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde. Mu Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 4, ate yo mu Paris wasuubirwayo enkuba. Yo London omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 15. Weebale kubeera naffe akaseera kano ku by'embeera y'obudde. Tulindire ate enkya akadde ke kamu. Oweeraba.